Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku lw'ejjo empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri yasiimye n'alabikako eri Obuganda, era mu kulabikako yawadde n'obubaka bwe obw'omwaka eri Obuganda. Naye gwe ssebo oba nnyabo atulaba, Ssaabasajja Kabaka we yabadde akomekereza obubaka bwe obw'omwaka yayogedde ebigambo bino, njagala obiwulirize n'obwegendereza bwe tugenda okujja ekinyusi kya vidiyo ya leero. Ssaabasajja Kabaka yayogedde bw'ati ng'amaliriza obubaka bwe. Tuddamu okubakubiriza okusigala nga muli bavumu mu buli mbeera yonna. Atugambe nti tuddamu okubakubiriza okusigala nga muli bagumu mu buli mbeera yonna. Njagala owulirize bulungi ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka. Talina kigambo kye yali ayogedde nga takimiininga ate nga tekirina miiningi. Tugenze mu maaso. N'okujjukira nti okwegatta bwe buwanguzi. Atujjukiza nti okwegatta bwe buwanguzi. National Unity Platform. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yali atandika campaign, yagamba bannayuganda buli omu akwate bendera y'eggwanga, tugenda gikozesa as a symbol of unity amongst all the Ugandans. Ssaabasajja Kabaka bwe yali awa obubaka bwe obw'amazaalibwa ga Yesu Kristo, yatandikirawo okondeeminga abo abacunya abeesimbyewo nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, era ebbaluwa ye yagimala akolokota abo abeeyisa obubi ddala mu kaseera kano ak'okulonda. Ssaabasajja Kabaka agenze mu maaso n'agamba bw'ati: Okwegatta bwe buwanguzi. Temuggwaamu ssuubi. Kazigizi gwe tulina kaakati ajja kukyuka singa ffenna tusigala ku mulamwa. Ageze maaso n'atugamba nti temuggwaamu ssuubi. Kazigizigi aliwo kati agenda singa ffenna tusigala ku mulamwa. Mulamwa ki basawo ne bannyabo? Omulamwa guteeke mu comment section. Ssaabasajja Kabaka as in simple terms endorsed the protest vote. Abagambe temuggwaamu maanyi. Wuliriza. Mwebale nnyo, mwebalire dda. Tuddamu okubakubiriza okusigala nga muli bavumu mu buli mbeera yonna. N'okujjukira nti okwegatta bwe buwanguzi. Okwegatta bwe buwanguzi.
temuggwaamu ssuubi kazigizi gwe tulina kaakati ajja kukyuka singa ffenna tusigala ku mulamwa. agambye nti kazigizigi ajja kukyuka singa ffenna tusigala ku mulamwa. ebigambo ebyo bikulu. agambye nti kazigizigi ono gwe tulimu kati mwena mumumanyi kazigizigi ajja kukyuka singa ffenna tusigala ku mulamwa. Sitawu atajulu. Ssaabasajja Kabaka akunze Abaganda obuteetiiririra, akunze Abaganda okusigalanga ku mulamwa, akunze Abaganda okutambulira ku nnono z'abajjajjaabwe. bino byogedde wabadde mu Lubiri ng'agenza okuggulawo omwaka omupya gwe tulimu right now 2026 ennaku z'omwezi nga 15 lwe tugenda olonda. era bannayuganda bangi nnyo beeteeseteese okwetaba mu kulonda. This time round voter turn up egenda kuba waggulu nnyo, kikirize kigaana. egenda kuba waggulu nnyo. I'm so glad and happy ti Ssaabasajja Kabaka he looks that good. naye omulangira Ssemakookiro alina obusungu bwe simanyi bwa ttumbiizi. wabuuza abantu tasekaseka nnyo kwegamba yeeyisirira ddala nga Kabaka in waiting. enkuuka y'olwaleero ga mazima abantu bo kyabuzeemu newankubadde nga abamu olulabe Ssaabasajja Kabaka nti azze, era singa atabadde Ssaabasajja Kabaka kujja mu nkuuka. Mukama Katonda y'asinga omumanya. naye Ssaabasajja Kabaka abalaze amaanyi ge era n'akutira abavubuka obuteetiiririra naddala mu kano akaseera k'akazigizigi ke tulimu. akategedde gamba munno nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi alagidde tambuza vidiyo obagambe buli kimu. vidiyo eno ekutusibwako bannaffe aba Jolo Quality Properties, kakadde kamu n'ekitundu osobola okwewangulira ettaka. kubakoye enamba bagenda kukulambuza ku bwereere ate olabe ettaka ly'oyagala.